po jako akawuwo kubanga waliwo n'enkumi bbiri ataziina. Abakyala mu constituency y'e Kasambya bagudde mu bintu omubaka w'ekitundu kino Honorable Mbwatekamwa Gafa bw'abagulidde ekyuma kya sikaani n'akikwasa abakulu ku ddwaliro lya Kasambya Health Center 3 nga kino nno kyakuyambako okukebera abakyala naddala ababalina embuto. Ebituuse wano e Kasambya mu ddwaliro lyaffe kirabika kigenda kubeera bulungi era tweyanza naye tukubiriza abantu nabo babeereko n'obugumiikiriza. Sikaani n'olutuuse abasawo batandikiddewo okukebera abantu ab'enjawulo nga bangi ku bo balaze essanyu ery'ensuso ery'omubaka waabwe. Olwaleero we katuukiddewo basampolinze ku bakyala n'essaawa zino omusawo tanassa mukono ali mu kusampolinga abakyala ali kubasikaaninga era abantu tuli basanyufu. Tumweyanziza nnyo tumweyanzeege naye ng'abasawo babadde bafuna obuzibu abasawo abazaalisa okubanga bajjanjaba ku bakyala abo. Dr. John Kiwalabye Kisembo atwala eddwaliro lina agamba nti ekyuma kino kigenda kuyamba abasawo okumanya embeera abalwadde mwe bali nga tebagenda kuddamu kukola nga bateebereza buteebereza. Ekiseera kino tubadde tulina obuzibu abalwadde baffe baba beetaaga okeberebwa okw'enjawulo. Bwe twogerera kati ensi weetuuse abantu beetaaga obujjanjabi obw'amaanyi. Wabula abakyala bategeezezza nti babadde batindiga engendo empanvu okugenda mu ddwaliro ku lw'Emubende okufuna empeereza ya sikaani nga n'oluusi babadde nga balemererwa okugenda okukeberebwa olw'ensonga y'ensimbi ze babadde bakozesa. Ng'era wadde bakugamba olina okugenda mu kasikaani ng'olina okugenda Mubende kuba muno temukyali oba kale bw'oba ofunye chansi n'ogendako naye okusinga babadde batusindika Mubende kati okuva coronavirus we yajja okugenda Mubende nabyo byafuuka bizibu. Olw'okufuna omwami ng'akiikirira abantu b'e Kasambya ng'essaza omukulu Honorable Mbwatekamwa Gafa okulowooleza ddala ng'omukyala ffe ng'abakyala e Kasambya tumufunyeemu nnyo ate ak'ensuso. Mbwatekamwa agambye nti abadde tasobola kukwata ssente kugula mmere ng'ate abantu b'omu kitundu kino babadde nga basanga obuzibu naddala bwe kituuka ku mpeereza ya sikaani. Abalala bayinza obutakisanyukira omuyala ayina enjala ekyuma kino tayinza kiraba nti oluusi kiyinza omuyambako omulundi n'ogumu agamba singa afunye akawunga naye ne bwe nandikutte miliyoni 2 n'engulamu akawunga tekayinza kumala constituency n'ekikopo oba n'ekijiiko toyinza kifuna. Kati nze kankole ekigatta buli muntu yenna alifuna obwetaavu alijja wano asobole okuyambibwa kwe kusala okukola ku kino. Kuno agasseeko ekyuma ekipima ebbugo mu mubiri ekya infrared thermometer nga kino nno kyakuyambako abasawo okukebera buli ayingira mu ddwaliro lino okulaba obanga talina kirwadde ekya COVID-19. Tutandikiddewo okulaga nti obwetaavu bubadde weebuli n'olwekyo tulina okukozesa. N'ensalawo n'endeetayo ne infrared thermometer nti abasawo baffe bwe mulaba kumpi abo beetoolera oba this one alone you ask it is 500,000 mitwalo 5. Eddwaliro lya Kasambya Health Center 3 buli lunaku lizaalisa abakyala abasoba mu 100 ng'okusinziira ku musawo alitwala John Kisembo agamba nti waliwo obwetaavu okulisuumusa alidde ku mutendera gwa Health Center 4. Kusinziira ku bizibu kati bitulimu tekyasobola kuwanirira medical services ezino ziriwo tuba twetaagako upgrading bagisumuseeko etulukwere Center 4. Omubaka Mbwatekamwa agamba nti singa gavumenti emala n'emuwa ensimbi obukadde 10 wakuzizimbamu ekifo we balongooseza abakyala. Kola ne bampa miliyoni nga 10 nja kujja wano tuzimbewo theatre. Tuba tusambudde. Era muzisabire bwe musaba mugambe bazireete. Nze saagala nkole ebintu bye tulirako ne biggwako njagala ne bwe ndiba nfuddeko omuntu alabe nti waliwo omukululo. Ne Kovuli ngeri eyita abantu omulundi gumu n'olabako omukululo. Tekisoboka. Kinajjukirwa nti omubaka Mbwatekamwa yalangirira dda nga bw'atagenda kuddamu kwesimba ku kifo kya mubaka mu paalamenti w'ekitundu kino era nga n'abantu b'omu kitundu kino baali baggwamudde essuubi. Era naye olwaleero ndi musanyufu olwa MP waffe Mbwatekamwa atukoze bulungi obadde ojja wano
ne bakugamba nti oluusi omwana tateredde, genda bakusooke bakusikaninge balabe omwana bwatudde. Naye tuli basanyufu ddala kuba olwaleero atuleetedde ekyuma ekyo. Richard Tumusiime yakusakidde eggulire erina okulwa ABS Television. Twebaza mukwano gwaffe Mbwatekamwa olw'okulowooleza bannyoko bamaama wo abo abayita mu buzibu obw'okuzaala n'okufuna embuto.